kendeeza ku bululu bw'opposition kyagenda okukola kyekirwa mu Eastern abadde anoonya omuntu agenda omukolera omulimu ogwo. One, mu kusooka yagala yejjeko Rebecca alitwala Kadaga ateekewo Speaker Anita Amongi, era mu NRM Preliminaries n'ateekawo Anita Amongi. Eyaliko Speaker Rebecca alitwala Kadaga n'anyiiga byeyogera mu abiwulira n'abagamba ngenda babulira ekiddako ompulya bulungi nnyo. Kati bano bagenze ku mikolo egyabadde eyo okwabadde ne Nabbanja okugenda e Busoga. Kambalage wano ka video. Nabbanja yagenzeeko e Busoga eyo gyabadde ku Nabbanja gyeyagenzeeko e Busoga gyabadde ku mikolo gy'obwakyabazinga n'agamba nti balonde President Museveni ne bamugamba be twaloba fe twetaaga Rebecca alitwala Kadaga ne Kyagulanyi tetugenda kulona Museveni. Kano keka video nyendako kano keka video amazima gali nti owekitiibwa President alina waatujje ate alina waatutuusizza ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Tulina we tuvudde, tulina we tutuuse, era njagala okubasaba ne Ssekusaba yenna mutunuulire owekitiibwa President ng'obudde butuuse obwakalulu, kubanga Uganda yonna egenda kumuwa. Nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula. Mbabeerera b'amazima, ekyo mukyagale oba mukigaana. Nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima, kituyambe okufuna negotiation power. Waali atajja kuddako, ago ge mazima. So mwabawagira Museveni mubeere bagumu, akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo. Uganda. Abona balise. Katika video yako Nyando bwe yakalabye ne bagamba wait a minute, kitegeeza twayo kya Busoga Kadaga akyali w'amaanyi. Ne baddamu ne balowooza okusinziira ku reliable sources zange. Rebecca alitwala Kadaga yayitiddwa mu meeting ey'ekyama mu State House Entebbe. Nyando yamuyise n'ekibijja ky'abamafia bamuyita ne bamugamba twagala tukole ddiiro, twagala tukuwe ddiiro. Omanyi politics w'abasajja ba NRM wampankuwe. Ne bamugamba bwakkiriza ne yeesimba okuwa president ngazze bwannamunigina kuba president bagenda muwa ekintu kyonna kyayagala mu gavumenti oba ekintu kyonna kyayagala mu gavumenti eddako. Bakkiriza okujja okuba president ngazze ku bwannamunigina. Rebecca alitwala Kadaga mu meeting eyabagambye nti kangende mmala okwerowooza nja kubaddira. Kati jjukire olunaku lw'enkya lwagenda okuddewa Busoga ayogereko eri abantu be. Naye ekintu ekyo bakimugambye nga there is a possibility kabugo kakadde tekagwa mbuloolo nga bano baagala kwejjako pressure eya Nuupu mu Busoga. Mutemwewuunya nga Rebecca alitwala Kadaga afulumiza posta nti agenda kujja kuba president, naye ng'ekyo kyonna kyavudde mu meeting yatudde olunaku lwajjo nga bamusuubizza okumuwa ekintu kyonna ekinene. Jjukira era yatuleetera ebizibu. Kadaga yajjawo age limit, Kadaga yajjawo term limit. Abamugisawo ebyo ate bamukuba essaawa zino kati ate bazzemu ne bamuyita. Jjukira politics wa Uganda wampankuwe wa kiyaaye naddala mu NRM. So temwewuunya nga Kadaga akubisizza posta obanga agambye olunaku lw'enkya ku Lwokutaano nti agenda kwesimba kuba president. Mugenda kiraba kino kibaga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025. Wabula bwe bagambye nti agenda baddamu alina options ebbiri, either okudda ku side y'abantu abanyigirizibwa
oba okuddamu okwetunda omulundi ogusembayo n'agenda n'ekirowoozo kya mukama we kyeyamuguzizza naye bw'agenda n'ekirowoozo kya mukama we kyeyamuguzizza alitwala kadaaga toliddamu kutegeera abantu bannayuganda nti baakubeererawo era tebali kuddamu okutegeera bagenda kuba bakunaabye mu ngalo nga nekibyokoledde byonna abantu bagenda kunaaba mu ngalo bwefuufu so njagadde okukola information eno bireme kutuuka lunaku lwankya nga bebakutte nga bakizze nga surprised muli nga bakutte off guard nga temutegedde nze mwe nfuna information ngegenda kubeerawo nzija nekugamba so saagala lunaku lwenkya babakwate off guard nga Rebecca Kadaga ayinza okujja nga yeebase bulungi naga nti nze ngenze ku side y'abantu sitaani ayinza okuba yamukemye nakkiriza bamuwe okujja okwesimba kuba president nga kino bakyagala nti olwo bakabinze batemya amaanyi gakyagala nti eri waggulu mu eastern bataddeyo nandala ajja tola bululu bwawo na wano wenyini mbusoga nti bataddeyo Rebecca alitwala Kadaga kitegeeza mbu abasoga bagenda kulonda ye mbu Kyagulanyi asigale mu Buganda kati ye Museveni asigaza amambuka n'amaserengeta ajja kuba amaze okiggala program bwetu bwe yali mu Buganda yamulemerera etya mu Buganda yamulemerera nti twakuba ebikabaddabi byonna omwali Mayiga Mpoga Segona baani bonna twabakuba n'aba nga tayinaamu ate ng'oyagala okumanya nti waliwo emmando bwanika kyanaawudde Mao najja n'ayogera ebyama byonna ebibiina ebikolagana ne Museveni era ebigenda okwefuulamu mukalu akajja okulemesa enkyukakyuka muno mulimu UPC mulimu FDC mulimu ADF mulimu ADF ya Mpuuga n'ebibiina ebibiri biina bitaano NRM yebere okutaano era yagenda bagenda kufuna 80% kino bakijjawa olw'ensonga nti bo bagamba nti baateesa so nga ate ffe tetumbya kuteesa twagala kujjako Museveni kati bwate bwakibaza ekintu kye nti eri atekenandala mafaabi wanateekao Kadaga naye Kadaga enkya lwagenda okusalawo kyagenda okukola naye nze njagadde bagamba nti bamuyise mu meeting ne bamuwa ddiiru n'eddiiru yabagambye akamala okwebaka yerowooze ajja baddira so enkya teweewuunyanga Kadaga either agenze ku sayidi ya Museveni ne yeesibawo nga president oba nadda ku sayidi y'abantu n'agamba nti kati ngenda kukolerera abantu byebintu bibiri so don't be surprised ku kijjo olunaku lwenkya kuba enkya mujja kubeera ku media mugenda biraba nze saagala mu information ebakwata offside nga temutegedde kino jagadde okibagamba budde bukyali saagala mbeere information ebakwate off guard nga temutegedde musuze nkibagambye buli mwakisaasanya kitegedde nti olunaku lwenkya nga 19 kyonna ekiva mu welcoming party ya Kadaga kino bakwata offside kubanga ddiiru bagimusomedde n'abagamba ngenda baddira kati byebinjagadde bagamba mwebereremu nyongera okujjukiza bakomredi bena bannayuganda temugaba nini namba zammwe ojja kuba omaze okulonda naye nkunjukira okujjuza mu protest vote bw'osanga nga bakulondesezza nga tolonda nga tewalonze awo protest vote wetandikira nkiddamu bw'osanga nga walonze nga bakulondesezza nga batutte nini namba yo eyo nayo kozi ya protest vote wetaga kwereganywa n'abantu awo watandikira ku luno bannange tulwane omulundi ogusembayo ku ggwanga lyaffe kubanga nawo information engamba kandi bakekalulu akasemba mu Uganda na information edaga nti kandi bakalulu akasemba mu Uganda nti bwe tuva mu Kano kati tukyusiza ggwanga lino akabandi tutwala mu parliament elections oba parliament nga tunala parliament yokka parliament neeronda omukulembeza addako so mukitegedde bulungi nnyo ekyo kyenjagadde bategeeza mukitegeere so buli mwojali teekamu amaanyi kanfundikire na kano Nyandi Yosoferi tibahabulwa nga bulijjo nabagamba ogenda okujja mu public baba bamaze omukanika bulungi nnyo ne bwaba bamala omukanika najja mu public oliva mu public babi musajja mukadde nnyo ate akaddiye n'ebintu abikooye naye kyebaabala si kyebalinamu kyebaabala babala kirala nnyo ekiriwo kirala nnyo mwegendereze nnyo bwe tuva mu kalulu kano bagenda kabba massively ekyo tukimanyi kuwogolole bakabbye dda wabula mugenda kulaba panic nga bannayuganda baagala obuyinza bwabwe mugenda kulaba panic nga bannayuganda baagala obuyinza bwabwe bino basuubira okukola omwaka ogujja
bine basubira okukola omwaka ogujja bamala okubba akalulu bagenda ku deploying amajje okwetola eggwanga lyonna bateekewo ne kafyu then Nyando Esoferi Nyando Esoferi wabanga alemeddeko nga tulemeddwa okumunyeenya ennaku z'omwezi zabadde alayiriranga mu gwokutaano ayinza obutatuukayo n'alayira mu gwokuna oba mu gwokusatu kumanyi tulonda mu January awo ayinza okulayira mu gwokusatu n'atalayira mu gwakutaano kubanga ekyagala omulayiza mu gwokutaano ng'obudde bukyali embeera y'obulamu bwe si nnungi era bw'amala okulayira ajja kulonda kabineti temwewuunya nga Didigi bamugye ku bwa CDF ne babuddiza Muhoozi oli mujjukira Muhoozi oli kati akolanga Minister of Internal Affairs Muhoozi oyo gobayinzo Didigi bagenda mujja majje afoke civilian then baddemu bali appointing David Muhoozi yababera CDF then Muhoozi afoke civilian bafoka civilian Nyando amulondenga vice president bamulondenga vice president bajja kyusaamu ne articles ezimu nga vice president ayina obuyinza obujjudde mu constitution so si wono obadde obwa arupo no vice president ajja kuba mulongooseemu kati mu process amaze omulonga vice president olwokuba badde afuuse civilian then Nyandwe ajja kuba ekintu akita on the healthy grounds agende sikyasobola vice president Carlon bwe batebagala omuyingiza ezo nkusuniddeko ku biki balina mu program naye tebamanyi naffe tulina ki mu protest vote nkiddamu byenkusuniddeko mbikusunniddeko nga biba planninga nejjukira nti bulijjo omuntu wa bulijjo opulaninga ne Katonda akola ki ne Katonda apulaninga tebamanyi kite planninga tebamanyi kijja regimu yawe maze emyaka 40 nyongera kujjukiza mu 7 ffe bannayuganda tulina kye tufiirwa buli kimu akitujjako abaana baffe tebakyasoma tebakyalya tebalina bulamu abamu basiiba mu Bungereza basiiba mu Europe basiiba mu America basiiba Canada abafu okufuna obulamu bulungi balina kumala kutunda ttaka kutunda byabwe nagenda kutunda bulamu bwabwe okubeerawo abammwe bavuga zi BMW abammwe basiiba mu nnyonyi abala balina zi private mansion sente balina ku account balina ne gold omukalu ku account mwe bananyini bizimbe mu Kampala byonna almost 90% mwe bananyini zi estate mwe mulina zi banka mwe mulina zi microfinance mwe mulina buli kimu mwakitwala mu Uganda kyalina kyalina kati ffe tetusalwa tetulina loss singa enjegegwa mu ffe tetulina loss tujja kulaba kuwano omulamuzi nga adduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba bajjeno nga badduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba kabakulu mu polisi nga badduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba minisita nga badduka bagenda mwekizayiro kubanga muganya okutegeera ensobi mwagamba mwajja okulwanira eggwanga okujja obutabankono obutateeka ggwanga mu ntata kiki ekibafuza emyaka 4 ne musigala nga temusobola kukkiriza bya demokrasi ebeerewo nti namwe mbere mu ggwanga era mwagala kudda mu kintu kyekimu abakulembeze bonna badduka bafidde mu refugee camps gye badduka namwe mwagala gera mu kintu kyekimu muba mwalwanirira ki bajjajjaffe balwanira ki balwana Uganda efune emirembe ng'okukyusa obuyinza bulina kubeera mu mirembe kulonda kalulu naye mmwe mulemeddwa okutegeera nti omukulembeze yenna alina okukwata obuyinza nga taamuweddeko n'abuwa obulala kati bajjajjaffe abaffe ebiwero bafiira ki abasajja baganda bakwata ensimbi enkalo okuvujjira olutalo olwo bafiira ki bwe mbanga temusobola kukkiriza buyinza bukyuka emirembe nga namwe mulina option egamba ngenda kudduka mu asylum ngende Sudan ngenda kudduka mu asylum ngende Kenya ngenda kudduka mu asylum ngende mu America ngende Canada ngende Europe ngende Dubai ngende mu Asia olwo oba wasomera kigwa tasobola kulaba mbeera nti emyaka natufuze bannaffe tetugenda kufuuka ba asylum seekers ba refugee mulina amaka matiribona mulina emmotoka mulina ensimbi mulina buli kimu nga bannayuganda mbanyigiriza baagala change jjukira bo tebalina kye bafiirwa mufiirwa mulina ensimbi mayumba gammwe mulina ensimbi ku account ezitalina alina ffe tetufiirwa kuba katolode bannayuganda basinga obungi basayiramu seekers across the world baagala kuddaka tujja kuyisiŋŋanya ffe nga tukomawo Uganda mwe nga ate mujja gye tuli nga musaba asylum but remind you
tuli mu .com era ebifaananyi byammwe family zammwe zijja ku uploadingibwa ku website za international police ne ku immigration mu nsi yonna ebifaananyi byammwe profile zammwe abaana bammwe ebyobugagga byammwe nga tubeetaaga okunnyonnyola obutemu obubbi obulyake n'obutali bwenkanya okutulugunya okutta na buli kimu kyonna kyemukoze mu Uganda bwe muba temusobola kwekuba mutima ogende ekituufu kiri nti twagaba bannayuganda twaleeta emirembe era tekyali kuddayo kuyiwa musaayi bwe muba temusobola kutuula ku mmeeza ne mwekubaganya birowoozo ebyo bajjajjaffe baafiira ki era mwe mufa ki mumusuubidde nti buli Uganda eggwanga okubeera balina kukiwa musaayi mumusuubidde buli obuyinza okukyusa balina kukwata muntu gw'osuubidde omuntu gw'ottira omuntu we agenda kulowooza atya gw'osuubidde omuntu gw'owambidde omwana agenda kulowooza atya baganda bange mwenna bali mu gavumenti n'abawagira National Reverse Movement mwegendereze nnyo ebikole mukola olwaleero olina obuyinza enkyo ojja kuba tobulina ng'abulina mulala nnyo bw'anaaba alina endowooza y'emu neyo gy'olina nga naye alina ekimulumiza okuteekako revenge agenda kukola ati tetwandiyagadde nnyo okukola bintu bya revenge kuba tegina kyebizza naye twagala kuzimba ensi ng'omuntu ne bw'ayogera ekigambo nga kyali abufuzi teryamukwatako twagala okuzimba ensi ng'omuntu bwazza omusango alamulwa ng'amateeka bwe galagira twagala okuzimba ensi nga buli muntu yeeyagalira mu bulamu bwe alya anywa afuna ebyo yalina okufuna mu sserezo mw'omusolozi asasula twetaaga okuzimba ensi nga buli muntu waayagalidde waakoledde kyayagala kyonna obudde bwonna mu ensi ye so si kubanga asosolebwa olw'okuba mu ensi mwagifudde nti erimu ebyana n'abaana ekyo kikyamu n'olw'ensonga ngenda bagamba ka vidiyo kano kawanvuyeemu naye njagadde obategeeza mu lunansi waali weetegeke ku Lwokubiri ngenda kusomoza 23 omukulembeze agenda kowandiisa pulezidenti abagambye nti ekijja kyonna agenda nakyo mukutta abantu bemubatadde mu makomera nga musubira mugenda munafuya akugamba etasobola kunafuwa kubanga ate alina okulwana ennyo okunula byomutadde mu makomera alina okulwana ennyo okunda bannayuganda batasobola kweyogerera alina okulwana ennyo okunda bannayuganda bali mu busibe mu nsi yonna gweoyinza okubuuza nti abali abasibe be bali eruzira oba ekitalya bannayuganda bangi mu Uganda nga basibe we batudde bannayuganda bangi abali mu diaspora nga basibe we bali batudde nga tali mu kkomera mwere muyita prison wabula nga mu nju waasula ne ku mulimu gy'akola musibe ebirowoozo mu bulamu bwe ne mu byakola nga musibe gweoyinza okuza nti abasibe bali mu kkomera no n'abannayuganda basinga obungi mu Uganda basibe era bali mu buwambe kati ebyo byonna ebintu byetuteesa kubyogerako okusumula bannayuganda bonna gye bali basobole okweyagalira mu nsi yaabwe kulwa katonda n'ensi yankatambi kano nkatadde naye mbagemudde okunaku lw'enkya mujja kulaba ekigenda okubeerawo ebyange mbyogera kate ng'omusiza Grace Siani akatambi nkatadde